Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Nze Nalongo Nalubaale nze mbabuuzaako nga nsinzidano ku lusozi Kiwa Mirembe ebuga Basese. Muli mutyeyo bassebo ne bannyabo, bataata, bamaama, basenga, bajjajja. Mwenna tubabuuzaako ngyebale gyonna gye mutuusaako engalo. Ago nno amannya buli linnya butegeeza buvunaanyizibwa. Butegeeza buvunaanyizibwa, kale ofuna obudde ne weebuuza buvunaanyizibwa bwange mbutuukiriza ntya? Bw'oba olina abakuyita maama, faayo okumanya bamaama biki bye bakola. Obikole eri abantu abo bakuyita maama. Tekiriko nti oba wazaala oba tewazaala, naye buvunaanyizibwa buba bakutuddeko ng'oteekeddwa obutuukiriza. Bw'oba olina abakuyita ssenga, era munaye faayo otuukirize obwa ssenga. Bw'oba bakuyita jjajja, faayo. Mu bajjajja tulina issues. Yeah, we have issues with the judges. Temwagala kubayita bajjajja. Mulemedde mu bugoye obutali bwa bajjajja. Like you have that lifestyle, ekuyisa jjajja mutiini, you know. Please, bw'oba olina abakuyita jjajja, please weeyise nga bajjajja bwe beeyisa. At least in their presence, just show them nti kati banaye ndi jjajja, okay? Naye ssebo ggwe n'olemerako n'olaga entumbwe ejjudde enkanyanya. Sorry about that. Otherwise, mwebale kusubscribinga munaasonyokera okwemulugunya. Mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga, mwebale kwekumira ku mukutu, mwebale kwagala buwangwa bwammwe. Ffe wetuli okakasa nti obuwangwa bwe tubutambuliramu mu ngeri tetunyigiriza ate nga tubweyagaliramu ate nga butuwa ebbeetu okukola bye twagala kasita tumanya nti tubikolera within range ey'amateeka eyateekebwawo okubeera nga ate tetusobya bajjajjaffe kutuwuttula miggo so nga ate tetubaswaza ate nga ng'abantu nga tusigala tweyagalira mu buntu bwaffe kubanga believe me or not we are humans and waliwo ebintu bye tuteekeddwa okukola ffe ng'abantu nga tuli mu nnyama muno. Okay? Being a saint, no problem. Osobola okubeera saint. Naye kasita ojjukira nti ba saint baafa. Okay? Yeah, baafa. So, gwe beera muntu, gezaako buli kimu, manya ensobi zo zitereeze, weeyongereyo, let go. Ebyetaaga okuleetinga bireke bigende, weeyongereyo n'obulamu bwo. Kale abapya tubaaniriza ku mukutu Nalubaale the Divine. Era tubasaba subscribe, kinyigeeko, akadde kanyigeeko, thumbs up, kitegeeza osiima emirimu gye tukola. Then, obenga ogenda mu maaso n'okukomentinga n'okufollowinga byonna nga wenyigira mu activities ez'enjawulo ezigenda mu maaso. Yeah, we have a lot of activities going on. Nga 27 tugenda kulamaga muno Musese. Yeah, tugendako ewa jjajjaffe Musisi, tugendako ewa mama Nanziri, tugendako ewa Kabaka Mukasa, tugendako birala byakyama, surprise. Surprise. Mujja birabiraawo. Naye nga tugenda kwekola ebintu, you know. Tugenda kwekola ebintu tucharginga amaanyi gaffe, twegogole. Of course tusooka kwegogola. Tusooke twegogole, tucharginge, twewange, kugambye. Tuyingire omwaka nga tuli bannantameggwa, the insobocables. Era tuyingire tukole nga tuliko omukisa ogw'enjawulo okuva eri bajjajjaffe abo abalowooza nti abazzukulu baabwe baabula. Tugenda balaga nti bane tetwabula tutuno tuzze era tuzze tubanoonya bajjajjaffe bannange tubaagala mulaawe tutuuse. I'm very certain bajja kusanyuka. Kale olwaleero njagadde tulabe obuyinza bw'empewo gye tuli. Obuyinza bw'empewo gye tuli nsonga nkulu nnyo. Ekyewuunyisa empewo zitulinako obuyinza obungi. Ate nga kino kye kintu ffe ng'abantu kye tubuusa amaaso. Empewo zisooka ne zikugamba nti saagala kuntwala ku basawo. Gw'okeera bukeezi kugenda wa musawo. Era n'omunnyonnyola ng'empewo bwe zaakugambye nti tezaagala zitwala ku basawo.
Kugamba n'obeeraawo ng'empewo gwazirowooleza. Okuva lwe bakugamba nti oliko empewo, the first thing you think about is, ndiko empewo nzikoledde ki? Nzikoledde ki? First of all, neetaaga okufuna ssente. Bwe mala okufuna ssente ezigenda okukola empewo zino, awo ndyoke nnoonye omusawo oli kafulu azinkolereko. Kati ng'otandika kaweefube. 1. Empewo zaakugaana okukola. Gw'onoonya mulimu okole, ofune ssente, okole empewo. Ne zijja ne zikugamba nti ogenda mu lusozi, katugeze ebbira, omalayo ennaku 9. Bw'otuuka ebbira nnaku 9 nga weeyanjula, bakama bange nzize ku butonzi, ku nsibuko, bakama bange nsaba. Nga bakulaga Ssenkulu. Gye baliko Ssenkulu, omanyi nkola mu UN kakati. Eyo gye nkola eyo. Mbadde nzizeeko wano e Kampala nga ngenda kumalawo wiiki emu. Naye mu wiiki emu eyo mbadde njagala zino ennaku 9 ze baŋŋamba. Toyina kyosobola kukola, ne tuzikendeeza ne zibeera nga 2 oba 3. Nemba nga sikola guno 9 kubanga sirabawo budde. Kituufu ninayo leave, naye leave eri towards the end of year, ate nasuubiza madaamu tugenda ku vacation mu leave. Kati era still mba sobola kufunako nnaku 9 ziri awo, naye mbadde njagala kano kenzize Kampala. Tunyigirize ennaku 2 oba 3 tukole ekyo. Kati oze weetegese otya? Jjajja nazze munnange embeera si nnungi kiri awo, naye engeri gye bataŋŋamba kye nina kukola, nabadde nzizeemu kusinga nzize na busente. Ninawo obukadde bwange 5, kale nsuubira busobola okukola buli ekyetaagisa. Munnange n'abalubaale bantu. Era jjajja bw'awulira obukadde 5 buli ngeri alina okuyiiya. Kaakati tusooke tuguleyo omwenge, tugule ekita ky'omwenge, tuguleyo n'embuzi eyabitanga, tuwe omutango, tubalage nti mutuufu tolina budde, ekituufu tufumbewo n'ekijjulo. Ebyo bigenda kugwa mu lunaku lumu. Jjajja kisoboka lumu bwe luti. Munnange mu lunaku lumu nga tufumba kijjulo, nga tuwa omutango, nga tuwa ekita ky'omwenge, amakanzu galumye. Lunaku lumu nga ffe ekyo tukimaze. Ebintu nga bino bireeta entondo mu mpewo. Ate mumanye awasibuka entondo. Entondo zisibuka mu bakadde. Naye mwe mulowooza empewo nkadde kyenkana ki? Empewo nkadde nnyo okubeera nti bwe ziba ntondo zisibuka mu zo. Kati ebintu ng'ebyo omuntu agenda abikola ng'empewo bwe zitondowala, n'okola ekyo kwolwo n'okikola. Ne ziddamu ne zikuwa omukisa ne zikunnyonnyola kati kola kino. Era nakyo n'okikola kifuula nnenge, ne ziddamu era ne zikuwa omukisa. Era gwe n'oteekamu amagezi go. Kati ne zitabuka. Kati n'otandika okwekwasa. Sooka ne weekwasa abasawo bonna gy'ozooyitira, bassenkulu, bannankulu, bonna bakabona, nga bwe batakola. Naye nga gwe totunuulidde enkolayo, nga gwe okozesa abantu bano ebikyamu olw'embeera gy'obateekamu ey'okubalagiranga n'okubaduumira olw'okuba gwe olowooza olina ssente, n'olwekyo ojja kwogera bwogezi gwe ky'oyagala. Empewo zirina obuyinza ku nsonga zaazo. Tomanyi lwaki zikugambye ennaku 9. Kino mbabbirako, ziyinza okugamba ennaku 9, not necessarily nti zaagala ennaku 9 nti oba obeeko ky'okola. Naye zaagala kulaba, can you really offer this time? Ku precious time yo gy'olina oyinza okuwaayo ennaku zino 9 n'otuulakaawo n'osirika nga toli ku masimu ago agalubaluba, toli ku WhatsApp oyo ow'omutawaana, nga mu matu go temuli bu earphone buwuliriza nguliko,
wazira ng'oli ku bbo otya abantu okuma byoto byabwe olongoosa nzija zaabwe osena amazzi oteeka mu nsumbi zaabwe mu nsuwa zaabwe oyera lujja lwabwe n'obalaga nti I've committed this time to you bakama bange. Can you omuntu gw'otuma now and then entakera okukolera ABCZ all the time gwe osobola okwewaayo naawe n'obaako ky'omukolera? For instance, n'owaayo obudde just time, n'omuwaayo obudde obw'ennaku ezo zaakusabye. Kale ne kiba nti ffe tukyusakyusa ebintu empewo ze bitugamba. Zitugamba birala ffe ne tugenda with our convenience ne tukola ebirala. Ne zitugamba birala convenience ne tukola birala. Zitugesa ne zikoowa ebintu ne bitabuka, katate bwe bitabuka ne tukuba enduulu. Walalala empewo zinzita zansobera zikoledde buli kimu naye nga buli kimu ky'okoze tekuli na kimu ky'okoze ne kitereera. None of it has been done right. Byonna obikoze mu bukyamu and here you are complaining nti nkoze buli kimu naye tewali kitereera. Soko sirike weebuuze kiki kye nkoze mu butereevu bwakyo. Bakugambye genda okiike omukulu nga weesiiga katugeze weesiige vvu okumala ennaku 3 tonaaba weesiga bwesizi vvu tolya mmere nfumbe olya mmere njokye olya mmere njokye onywa chai atali mu sukaali oba wamata oba mukalu. So that's the order of the day. Kakati gwe ng'otandika kwebbirira ng'owa baana busente ondeetera kasoda kati mbu olina gw'olumya and the next thing you'll be like tebyatereera. How byaliteredde bitya ng'obitaddemu amagezi go? Weefudde omugezi weefudde omugezi kati mbu okola bya kigezi. Kale kyenjagadde mumanye nti empewo zirina obuyinza ku nsonga zaazo. Zisalawo era zirina n'obusobozi obukola ensonga zaazo bwe ziba zaagadde. Buli lwe weesanga nga mu mbeera nga tolina busobozi bukola mpewo kiba kitegeeza tezaagala zikola. Ziba tezaagala. Either zikulaba nga gwagenda ozikola obulamu oba nga waliwo embeera yonna eziremesa okuba nga zirina okukolebwa. So sooka weetunulemu. Naye ensonga enkulu kumanya nti empewo zirina obuyinza ku nsonga zaazo. Bw'oba ogenda okukola ensonga z'empewo zitegeeze. Bakama bange kakati ng'olunaku z'omwezi bwezi omwezi bwe guti tugenda kukola ensonga yammwe bweti ne bweti. Kale nsaba munnuŋŋamye mumbuulire bwe kiba nga kitugenda okukola kituufu nakyo nkimanye. Bwe mba mukyagadde tukikole, bwe mba temukyagadde tukireke. Okay? Talk to your bajjajja. Yogera nabo babuulire bannyonnyole. Wait bajja kukwansaringa. Of course they will answer. Kubanga kino kyogenda okukola butereevu kikwata ku bo. It's not like they can stay silent naddala ng'obabuuzizza. Okay? Yeah, talk to them. Yogera nabo leero, yogera nabo enkya, yogera nabo luli. Babuuze bajjajja bannaye ennaku ziweddeyo. Bwe musirika obusirisinza ensonga ngenda gikola eyo gye baŋŋambye. Mwali badde muvaayo ne mubaako kye mukola ki kye mwogera. Bwe mba mugyagala mumbuulire, bwe mba temugyagala era mumbuulire. Bwe mutambulira kintu kyonna nze ngenda kitwala nti mugyagala era tugende tugikole. Wabula kyensaba bulungamu awatateredde mutereezeewo. Kale mu mbeera eyo nozo obuvunaanyizibwa bwazo gye ziri ne ziba nga zisobola okwekwatiramu ne zimanya nti takola bibye akola byaffe. Kyavudde atutegeeza nti atutegeeza kubanga akola byaffe munnange. Manyi banakazadde babangayo eyo okuwolereza na buli kimu bawolereza abaana baabwe. Bambi muyambe taata omwana oyo mulaba afaayo kati tumugambe tutya. Omugambe alindeko ng'obubaka bujja.
ng'olaba ogenze osuubudde zisikaati oli awo weegezamu eno weegezamu eri ng'owawamuka. Kati ate nze omusajja sikaati mbadde nzaagaza ki? Ng'oli alyoka akuvuunulira ng'akugamba badde bakugamba nti si kati ky'ogenda okukola ogenda kukikola naye si kati sooka olindemuko. Naye abalala abufuna n'abumanya n'okubumanya n'alyoka agamba kati nga sibukola kati nga nkola ddi? Nze siina budde. Kaakati kankubulire, nze njagala genda ku kyeyo. Njagala genda ku kyeyo, visa yange yafulumye, kati bino bangamba mbu simanyi si kati mbikole ddi? Ate nja kuba nakatuuka eyo, ate empewo zinkube, ate zinnyangalaze, ate zinkomyewo nga sina kye neekoledde. Nze ngenda bikola kati. Ng'osituka ng'ogenda ng'obikola okukakkana nga tiketi ne visa omuyaaya abisalidde mu nsawo byonna abitutte. Naye nga tejjukira wali wabadde ogenda. Naye kati kusinza ku mputu gy'olaze n'okugenda kwennyini tokyagenze. Bw'omala ng'ogamba bajjajja tebali feya, si benkanya, tebalina bulumi, mulina ebintu ebimuboogerera ebyo. Naye mwe kye mumanya nti binyiiza. Ate binyiiza bo bokka, nange nyiigirako. Lwakwamba sibiwulidde bulungi naye twekubirize tukole empewo bye zitugambye. Bye zitatugambye twebuuze gye ziri. Bajjajja ngenda kola bwenti ne bwenti, kiri kitya? Bwe zikkiriza ng'okikola, bwe zitakkiriza ng'okireka mu ngeri eyo bwetyo, ng'omanya nti munnange tutambulira wamu ne bakama bange era tuli wamu mu kukkaanya. Buli kyenkola bakiinamu omukono. Owulidde? Kituufu obubaka busobola okujja nga bwakifuula nnenge nga tebubeera butereevu, naye gy'okoma okubuuza n'okugumiikiriza bumala ne butereera, ne buvaayo bwonna ne bweyoleka, n'omanya amakulu gaabwo era bw'otyo n'ogassa mu nkola bwe gaba gateekeddwa okuteekebwa mu nkola. Kale kansubire nti mubitegedde bulungi era mugenda kutandika obigoberera. Mwewe obuyinza obusaamusaamu, obusinga obungi mubulekere bannyini bwo, bo basalewo kubanga boogera tebalina kye batakola. Okumanya nti empewo eno tekkiriza nsonga eno, obubonero buba bungi, ssente zisooka ne zeesiba ezaalikoze ensonga ne muwaliriza ne muzifuna. Muba mugenda munammwe n'alwala ne mugamba gwe ate tujja kutwala ng'oli mulwadde, oyo musitule. Muba mugenda motoka neefa omupiira, ogwo tujja gukyusa, wazira kino kyo kyakuggwa, tulina okugenda. Si kyo kyekyo alaali nga muwaliriza to an extent nti oluusi ne gye mulaze okukola ensonga ezo amasabo gamanyi n'okujja, on your arrival essabo ne lyaka. Naye nga yonna prevention bagezaako kubagamba nedda ekyo temukikola. Naye nga mmwe mwewadde obuyinza mugamba kino kifuba ddembe tuteekeddwa okukikola. Twagula ensolo nga bajjajja balaba ne basirika. Twewoze ne ssente tuziwadde omusawo tuzze tusasulako mpola mpola za kusamira. Kati essaawa eno byonna tumaze obbifuna. Embugo zonna tuziguze, zonna enzirugavu twasuze nazo wano ewaka. Kati ate batugamba mbu tetugenda, wamma mulaba kikola? Tekikola. Tugende. Ebyo ebikolwa bwe bityo biviiriddeko bannammwe okufuna obuzibu obw'amaanyi ennyo. Bangi nze bemmanyi abafunye obuzibu mu mbeera eyo ey'okuwaliriza ne bafuna obuzibu ne babonerezebwa, naye nga nabano bakimanyiiko bakakikola, abakimanyi nti ddala bawaliriza. Owulidde? So ensi eno okubeeramu emirembe tutambulire wamu mu kukkaanya
ne bajjajjaffe tuwuliziganye, n'abasomesa bwe tuwuliziganya ne bajjajjaffe, tusome obubonero bwonna tubulabe nga buli favorable gye tuli, tuwulirize amaloboozi nga geego gali favorable, tuyingirire ekintu kino nga kya mirembe wakati waffe ne bajjajjaffe. Si weewaawo? Weewaawo. Kale twebaza Omutonzi okubeera nga atuwa okumanya n'okutegeera okw'enjawulo ku nsonga zino, era bwe tusaba tuzifunemu obulungamu, tukole tutuukirize okufaananako n'abo bajjajjaffe abaatuukiriza. Emirembe giddewo, obuwangwa bwaffe butereere, tuddeyo ku ntikko nga bwe twali olubereberye. Kale mbaagala nnyo, akuuma atakuumira mpeera. Weewaawo.